Olunaku luli nali wano ne mbagamba mu comment section munteekeleyo erinnya ly'eddagala lino. Mu butuufu mwalimpa mikwano gyange abangobera ku TikTok, mwalimpa eddagala lino, mwalimpa eddagala lino tuliyita muzuukizi. Mwebale nnyo okugoberera ebyensonga ate mwebale kufaayo, mwebale okumanya, mwebale ebirowoozo ebyensonga bye muteeka ku TikTok account eno. Nze Munnabusiro nkomyewo n'olwaleero olw'okuba baalugera nti endwadde ennene tewolera lunaku lumu, embogo tebagikuba fumuli lyokka bwe riti, olwo n'eryoka egwa eri ne wamma n'eryoka egwa eri amagolonju. Kakati n'olwaleero nkubye enkyukira ate nnyongerezeeko ku ddagala lino. Naye okusooka okusingira ddala njagala kubeebaza mwenna abateekayo ebirowoozo ebirungi mu comment section. Bwe nabuuza nga mbagamba nti muteekeyo mu comment section erinnya ly'eddagala lino, mwasomesa bulungi ensi. Era bwe ngenze neetala nzira muno neewulunta okufaananako bunkeesa lukya mu Nkulubagga, ddala wamma abantu abakulu bakikonyeewo ne bagamba nti eddagala lino liyitibwa muzuukizi. Muzuukizi ono gwandaba nga gwe gusoose okundaba nga mumuliko, kino kikolo ky'amaanyi nnyo era bw'okisanga mu nnimiro tokikuulayo. Kikoolere bulungi kibeere nga kyetadde nga kirabika bulungi, kinyirire, kyagaagale, kijimuke, kibeerewo, kubanga abantu bafudde endwadde z'omusaayi. Omusaayi gufuuse omusaayi. Oli alina omusaayi tegumumala mu mubiri, agenda kugenda mu lago bamuteekeko amacupa g'omusaayi. So nga wano omusaayi osobola okugwerimira n'obeera nga ogulinaawo ewakaawo oba ku luggya ku lusebenju awo onoga bunozi. N'olwekyo okola otya enkozesa y'eddagala lino muzuukizi? Okwata bikoola bino n'onoga n'ofumba n'onywa. Tonywa nga likyayokya, linywe nga liwoze. Naye ate sikugambye okulinywa nga liwoze nnyo. Njagala olinywe nga lya kisuususu. Bikoola bino byonoga n'ofumba, era bw'ona olifumba lijja kufuuka amazzi gonna agabadde amazzi ojja kulaba nga ate gufuuse musaayi, kuba lijja kuba bifuuse bimyufu, bemmyu. N'olwekyo eryo eddagala lirinde libenga eriwolaawolamu awo nga lya kisuususu, teeka mu tampeko nywa. Osobola okunywa ku makya n'oddamu olw'eggulo. Eddagala lino ddungi nnyo, teririna buzibu. Lijja kukuyamba. Olina obuzibu bw'okusannyalala, osannyalala omubiri tuba wakatula bw'oti amagulu gasannyalala, endwadde pressure. Eddagala lino liyitibwa muzuukizi. N'olwekyo mwebale nnyo okutugoberera, naye neebaza nnyo abasheyalinga emisomo gino, nammwe abatuwa ebirowoozo ebirungi, abatuwagira mu kunoonyereza n'okusomesa kwonna. Kale ayagala aba alina kyeweebuuza kyonna, yita ku 0781 599 343. Kati ndowooza ne bwenkomaawo, kubanga ekyamazima omusumirwayo yemanyi azimba nga tti, naye akampoowo akeesisigiriza ke batwalira mu ntawumba. Kanneme kufuuka omutaka oli ow'embalwa ndiwulira, bw'alemera mu lubaya lwa Nnalwangu, mwana wattu ensasi ziyinza okumumansukira. Kamberese nerese ebigambo omuzungu bw'atyo bagamba nti va ku bigambo omuzungu yalya omusu. Bigweredde wano, ebyabasumba bigwera ku ttale. Mweraba.